bakola mu bizinesi zaabwe ze baabangawo oluvannyuma lw'okufuna ensimbi ezo nga basinziira mu lukuŋŋaana olwakubiddwa ku kitebe kya disitulikiti eno ku mulamu ogw'okulondoola engeri enkola ya PDM gy'etambulamu mu kitundu kyabwe balaze essanyu olw'engeri ebyenfuna byabwe gye bisituseemu ne baweera okuyiira Pulezidenti Museveni akalulu mu ngeri y'okumwebaza. And a beneficiary of PDM in 2023. After I received 1 million shillings, I bought a dairy cow, a heifer, at 800,000. I reared that animal for 1 year and successfully gave birth. So I have a heifer, a young calf, and then the parent stock. This animal is able to give me 20 liters of milk every day. And this was from February 2nd when it gave that young calf. So I've been earning close to, because 20 liters of milk every day times 2,000 shillings per litre, that is 40,000 per day. Disitulikiti ya Tororo yafuna obuwumbi obusoba mu 5 mu nkola eya PDM era kyenkana buli kitundu kya disitulikiti eno ensimbi zino zaatuuka. Amyuka RDC mu kitundu kino ategeezezza nti bangi ku bantu mu Tororo baaweebwa ensimbi za PDM n'asaba abavunaanyizibwa kugaba ensimbi zino mu miruka okuba abalambulukufu. Twakafuna obuwumbi 55 esente za PDM okuva PDM yatandikibwawo mu 2021 era nga sente zino zize zigabibwa ku miruka egy'enjawulo era nga ne sente gavumenti zeyasembyeyo tuweereza eza last financial year twazifunye era nga Tororo municipality twafunye emiliyoni 4 ez'emiruka 8 era olunaku lwaleero wano mu baraza tusazeewo okulaba nti sente zino tuziwa bananyirizo ba beneficiaries kuba twali twaziyimirizaamu olw'okuba nti twali tugenda mu nnaku enkulu era nga abantu bandikutte sente zino ne baziteeka mu Christmas n'ennaku enkulu. Kale n'olwekyo okuva olwaleero tulagidde ba parish chiefs bonna okulaba nti sente zino batandika ozigaba lugendo tuuka olunaku olw'okusatu olwa wiiki ejja nga sente abantu bazifunye batandise oziteeka mu business. Avumiridde enkola ey'okujjanga ku bantu ekyoja mu miro nga bazze okufuna ensimbi zino n'ategeeza nti anaakwatibwa kajja kumujjuutuka. Bonna abagenda ofuna sente za PDM tebawa muntu yenna sente kuba okuwaayo enguzi kwe kuleetedde puroguramu eno okulaba nga tetambula bulungi era njagala n'okuwooninga abakozi ba gavumenti balekere omuze gw'okujja ku bantu sente kuba puroguramu eno ya bwereere ate bafuna omusaala gwa gavumenti wamu ne allowance. Bw'ati asabye bannayuganda okulonda Museveni kuba pulezidenti ekisanja ekirala nti ayongere okubakulaakulanya n'abasaba okwewala okwenyigira mu kukola effujjo mu kalulu eggwanga ke lyerokedde. Obutenyigira mu mivuyo, obutalwanagana na ba poliisi, obutalwanagana na bamagye kuba twagala mirembe mu disitulikiti yaffe eno ey'e Tororo era nga abakuumi b'eddembe mu disitulikiti yaffe eno ey'e Tororo wetuli okulaba nti eddembe libuna wonna mu disitulikiti yaffe eno ey'e Tororo era nga n'abo n'abamaze okulonda tubakubiriza baddeyo eka balinde olw'eggulo oba basobola okudda olw'eggulo nga babala obululu bakomewo olw'eggulo. Abamu ku baganyuddwa mu PDM mu kitundu kino be twogeddeko nabo batubuulidde engeri obulamu bwabwe gye bukyuseemu. Za Mukama nti enkoko zange zaakula bulungi era mu mwezi ogwa December Christmas nali nga nsobola okutunda enkoko zange era natunda kale empanga nazitunda ezimu ku $3, $2.8, enkoko enkazi nazitunda ku $2.2. After every 6 weeks, I'm able to sell off each broiler at around 15,000 shillings, and right now I have a stock of around 400 growing in my stock that I keep on selling. So I believe this money, if members could put to the best use, it can transform our livelihood. The issue that I see is one, that people take that it is money given by government. So they don't give the whole commitment to reflect upon their personal life to know how best this money can be helped. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.